Mutaginge Jono Ddamulira ne Bukedde TV. Bukedde TV, mwebale kutuleetera amawulire. Kati mutulaga Ddamulira omuwambi w'abantu, omussi w'abantu, omuwambi w'Abannayuganda n'abatotalinga mu safe houses ali more important than the country. Oba okitegeera, eno gye mujja gye tubaagala. Jono Ddamulira eno gye mujja gye tubaagala. Jono Ddamulira eno gye mujja gye tubaagala. Olaba mutandise okwekubira omulanga mu mikutu gyammwe gyennyini egy'abannamawulire. Bukedde TV, Bukedde TV okuva ddi nga mupostinga bannayuganda abawambibwa, okuva ddi nga mupostinga bannayuganda abatulugunyizibwa, okuva ddi nga mupostinga embeera bannayuganda gye bayitamu mu ggwanga Uganda. Baba we bwakupostinga gundi yakwanye gundi yakyaye gundi yasse gundi yabbye gundi bamukwatidde mu loogi. Ebyo bye musobola. Kati mulutuleetera amawulire ga Ddamulira. Ddamulira bawere TikTok bagiwere. Mwawera Facebook naye tetuliiwo. Era mujja kuwera TikTok era tujja kufuna ekirato tugenda basabula. Sebo gye muli mu protectinga family zammwe. Mweza Abannayuganda mukwata Bannayuganda mubavundiza mu safe houses. Mubavundiza mu makomera mubocheza mubatulugunyiza mulowooza bo tebalina family. Jono Ddamulira. Mulowooza bo tebalina family Bannayuganda be mubonyabonya. Sebo you are more important than the country. Than Ugandans bokwata n'oteeka mu safe houses botulugunya ne drone. Abaana bava bamenyaamenye kawempe. Mwe mwateekawo ebyokulonda, mwe mwateekawo okuvuganya mukujjewo. Okuvuganya mukujjewo Jono Ddamulira mutujjeko olugezigezi temulowooza nti mwe bakitalo. Temulowooza nti eggwanga lyammwe mwe mulina odyeyagaliramu ne family zammwe. Abalala balina kuvunda, balina kufa, kuziikibwa mu ntaana. Jono Ddamulira, Bukedde TV, ago ge mawulire ge musobola okuleetera Bannayuganda tewali kirala naye temulina mwana wa internet gwe mugenda kutiisatiisa. Okitegeera. Bukedde TV Jono Ddamulira gwe ne bw'ono oyita ku mikutu gy'enjawulo gyonna nti mwagicompromise nze mwamaze ddo bateekako akabuli abataweereze bye mwagala bye mugenda okuggalawo wemba mugiggalawo mugiggalewo naye Bannayuganda bagenda kusigala nga bafuna information ate batuukeko. Bwe muba temulina kye mutya lwaki mukweka family zammwe? Bannayuganda baba tebalina makulu ngera temubatya lwaki mukweka family zammwe ngate muyine emmundu? Jono Ddamulira muyine emmundu musobola okuprotectinga bato bammwe baganda bammwe bakazi bammwe banyammwe n'amamundu. Lwaki mukankana? Lwaki mukankana ku bikolobero bye mukola nammwe mukimanyi mukola bubi? Lwaki mukankana Jono Ddamulira? Why are you panicking? Jono Ddamulira kye kikupanikingisa? Bannayuganda boyokya, Bannayuganda bowamba mu drone, Bannayuganda bojjamu amaaso, Bannayuganda bosiyageeyo mu safe houses gy'okwatira abaana. Olowooza bo tebalina family zaabwe zibaagala, tebalina bannyaabwe, tebalina bakazi baabwe, tebalina baana baabwe. Gwe nga bw'okukuta ku nnyoko, nga bw'okukuta ku mukazi wo n'abaana bo, gw'olowooza abo b'otulugunya bo tebalina family, bo tebalina musaayi, tebalumwa, tebalumirirwa baana bwabwe. Kati gy'oli okukuta n'ennyoko nnyini, nnyoko omufudde na international omutadde ku media. Jono Ddamulira teri atakimanyi nti oli mussi w'abantu. Jono Ddamulira teri atakimanyi. Awo we muzze we tubaagala. Facebook mwagiggalawo naye olowooza abantu tebagiriiko. Facebook mwagiggalawo naye olowooza Bannayuganda tebagiriiko tebagiraba. Okitegeera. Kaakati emikutu gy'amawulire bantu mwagale mugenda atayogere bye mwagala mugenda muggalawo. Mubaggalewo naye ffe amawulire tujja gafuna mu buli nsonda. Ate tujja kufuna amawulire ge twagala ate agataliiko yadde enfuufu amasenge gye va kwagaaga mmwe gundi yakwanye gundi simanyi ono bamukyaye simanya biki okuwugulaza Bannayuganda n'okubafuula ababuyabuya ng'ebintu ebigenda mu nsi yaabwe obubbi obugenda mu nsi yaabwe obunnanfuusi obutali bwenkanya temubiraga Bannayuganda. Bukedde TV mwe mwatutama tetulina kye tubeetaaza bantu mmwe. Bukedde TV temulina makulu babawoogo kusiiba nga mulaga ebiwulire eby'ekisiru abalwanagana domestic violence mu maka ebyo bye bintu bye musobola ebintu ebirina okuyamba Bannayuganda mubisuuliridde eggwanga liggwawo abasajja balimalawo. Jono Ddamulira bw'oba omanyi nti n'ebintu by'okola bikyamu lwaki oprotectinga family yo eri Bannayuganda? Lwaki okuuma family yo okuva eri Bannayuganda? Golooza Bannayuganda botulugunya bossi bantu. Golooza family yo be balina okubeera safe bokka mu ggwanga Uganda naawe kennyini ng'omuntu godde ku Bannayuganda otugumbule otte oyokye. Sebo bo baddawo bakukubire mu ngalo era mbu bya bulimba bituufu. Jono Ddamulira bituufu kati totta bantu. Jono Ddamulira towamba bantu. Jono Ddamulira towamba bantu. Lwaki bantu mwe mwagala okwerungiya katagoge mawulire ge mwagala babawandiikeko babalungiye basiige ekifaananyi ekirungi eri eggwanga ngeno Bannayuganda mubatta mukasirise in silent nga teri amanyi. Jono Ddamulira tugenda balabisa. Jono Ddamulira tugenda balabisa. Tolaba nti nno mututulugunya temugenda kweyagalira mu Uganda mu mirembe nga Bannayuganda babonaabona.
Jeno Ddamulira tukukakasa temugenda kweyagalira mu ggwanga Uganda mu mirembe. Nga bannayuganda batulugunyizibwa. Bannayuganda mbawe eddembe lyammwe nga bwe mwagala eddembe lyammwe nga bwe muli mukuuma famire zammwe zibeere bulungi zisanyuke ne bannayuganda baagala okubeera mirembe ne famire zaabwe zisanyuke. Mwe mwateekawo ebintu by'obufuzi, mwe mwateekawo okuvuganya ate mwe mukuba abantu abali mu kuvuganya. What are you? Mubijjewo olumu mwerangirire nti kati ffe tewakyaliwo okuvuganya ebyobululu tubijjeewo ffe tufuuse bwakabaka. Ekyo nakyo kiggwe bannayuganda bayiye plan B engeri gye bajja okwesootingamu nammwe. Okitegeera naye muleke kuteekangawo bintu biguumaaza nga we mutugumbuliramu bannayuganda ate we mumalawe mujjeno we mwerungiya. Mwe kennyini mweganye ekitongole kya jjaati. Mwe kennyini mwakyeganye. Kuraije yavudeyo n'akyegaana ekyakuba abantu ekawempe nerero kenyine kawempe kibaddeyo nga kiri mu kutugumbula abantu kina nebe kikubya amasasi kina be kimenyemenya amagulu oba okitegeera bwe muvaawo nti mukuuma famire zammwe era muziprotectinga nnyo era abo boogera bya bulimba kakate ekyo ekitongole kya jjaati bye kikoze kya bulimba kye kiri awo nga bibadde ku kamera live ngati nabo babikola ku kamera live bwe mba mmanyi nti no bye mukola mwoyo gwa ggwanga era birungi nnyo lwaki mwekweka. Lwaki mukuba enduulu? Lwaki muteekako obufeesi obukookolo? Mujjire mu uniformu zammwe ez'eggwanga nga ziriko akabonero k'eggwanga nga n'amannya gammwe kwegali anti mukwasisa mateeka. Anti be muli mukwata bamenyi b'amateeka ate ekibeebikkisa ku maaso obutabategeera kyeki. Jeno Ddamulira mulekeraawo okutulugunya bannayuganda nga mulooza nno bannayuganda bagenda baddiza mmere.